nze Geoffrey Kayumba. Wafunye otya amawulire g'okufa kwa muganda? Ku Ssamusanvu ogw'ekiro nagenze okulaba mwannyinaze nga nkubira. Bamuyita Eva Komugabe, nankubira naŋŋamba nti nemubuuza ki ng'okubye matumbi budde, naŋŋamba nti omanyi nti mutoowo afudde bamusse ne Bujingo. Awo ndamuddamu ne mubuuza, naŋŋamba nti andeka puresha, omanyi mulwadde wa puresha. Kati awo nange kwe kukola ki, kwe kutandika okukubira baganda bange. Ne tukola aka meeting engeri gye tukola ki, gye tugendayo e Kampala. Ne tukubira Mr. Kizito, ne tumunyonyola, najja paka oli bwe yaŋŋambye sigala awaka nze ŋŋende eri nja kuba nkuwa ebifa eri. Bwe baatuuse e Mulago ne babagoba, ne babagamba nti amagye ne gabagamba nti omuntu waffe ffe tulina okukola ku bintu bino, mwe mugende tujja kubabuulira. Kati kwe kusigala awo, abantu ababitegedde bonna n'abataka ne bajja ne bambuza ne mbagamba puroguramu sinnabagimanya. Nkozi era muto wange naye akuumye. Bali bwe banaaba bamaze amagye ne Pastor Bujingo banaamuwa puroguramu. Kwe kubeera wano mugamba esaagesezaako era kuli puroguramu y'okutereza nammwe mujjidde n'efuna kyankumba amaze okunkubira nti bagambye bakuzuuka ku Lwokutaano ssaawa 8. Naddamu neŋŋamba nti bo kye bakola abali ne ba Pastor Bujingo bagamba nti bodde bajja gireeta enkya. Omwana omuto muffe ate nga yayingira dda amagye, abadde muntu mulamu, talina ki, era abadde amaze n'okuzimba ng'ayagala nani abadde akyazimba ng'ayagala kuleeta n'ente ezo zibadde ziri Kampala. Abadde tannatadde muntu waffe, mwana muntu mulamu. Abadde mukoddomi wange n'atulumye nnyo, nde talina buzibu. Kyabadde na ku lutalo nti abadde alwana n'okulaba nti bamukubye amasasi. Kyatulumye nnyo gavumenti yaffe eno bagezeeko intelligence zikola obwazo, kintu ekyo kikome. Omuntu waffe abadde ow'omugaso singa mwana muto. Mpazi nze amagezi ge mpa ku gavumenti nti yongere obukuumi obw'amaanyi ne intelligence okutwaliza awamu okulabika nti abantu ekomya okubatta okuttibwa, so si kubatta, bakomye okuttibwa kubanga kino kisusse bizze birabika. Ne mutuuze ku kyalo kuno tulina ennaku y'amaanyi nnyo olwa muganda waffe Mulinda okufa mu nfa efuuse enzibu ennyo ey'okukubwa amasasi. Nsaba gavumenti etuyambe eyongere okulondoola abo abakola ebikolwa ng'ebyo eby'obutemu. Nsabira omugenzi Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Era yabaddeko mu magye, abaddeko mu ggye erikuuma pulezidenti, era bebadde okumpi ennyo n'eggye erikuuma pulezidenti. Naye kitwewunyisizza ate okubanga afiiridde ewa Pastor Bujingo, amawulire g'ensembi y'okufuna nti abadde yamusaba amukuume, abadde bodyguard we. Era olunaku lw'eggulo kitegeerekese ab'enganda bwe mbabuuziza bagaye nti bakomye ng'agenda kumulaba, bavudde mu kanisa bagenda balabe Pastor Bujingo amuwerekera bagende balabe mukyala we yadde mulwadde. Ate bwe baadde batuuka ku geeti y'oyo muganda waffe weeno Mawugola
ayitibwa Musaaki Kidungudu we badde batuuka ku geeti ye we babakubidde amasasi ekintu ekitwongedde okutwenyamiza ennyo emitima naddala mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu kubanga obutemu bw'obulaba nga bwongera bwewongezi ne waffe ku byalo abalala babagulirira nabukumbi na mbukuuli era wano ffe nze nina okunyolwa kw'amaanyi era ne gavumenti nyongera gy'okubira omulanga tinga bakyali mu kunoonyereza abali mu kutta abantu eri n'emmundu naye nange mu ggomboola ate nina bateekamu obuteesi ne ssente okutta abantu. Tulina omusuubuzi ali twamutwala dde Sembabule ne munne gye bali oluvannyuma lw'okuttibwa kw'omwami bayita Kawere ate nga yattako n'omuntu omulala ate n'ava nemukomera ne bamuwa bbeyiru. Tusaba nti gavumenti eyongere okuteekamu amaanyi naddala omukono ogw'abalamuzi omuntu oyo akwatiddwa mu mbeera ey'obusi bw'omuntu baleme muwa bbeyiru mangu. Kati ffe twafuna okusomoozebwa omusajja olwaweebwa bbeyiru ate emyaka girigenda bugezi bukuwera 2 ate yayongedde kutta muki mulala yamuguliridde yekyasobola okwewakana naye ng'obujulizi weebuli era ali Sembabule era tusaba ne Sembabule polisi ye Sembabule teta muntu oyo twawulira nti baagala bamutemba obujulizi tebumala naye bamuzzeeyo ate tusaba ne bbeyiru gye basooka omuwa naye yeesazibwemu kubanga kisizuluse nga agenda kutta abantu baffe buli amusongamu n'amugamba oli musi w'abantu wayitawo ebigambo byayogera wayitawo obudde butono ng'omuntu